Basawo ne banyawo wana mawulire tubaniriza ku office da National Unity Platform Kamuli District amene nerowoozi ndetewa General Wikirwa Moses nga ndi mukulembeze mu kibiina kino kya NUP era nga nakigebera flag kuwa MP wa Kamuli Municipality. Tubeese wano tuwayemu kuniimo ku nsonga ibiri era tujja kudibita mu bwangu l'obufunda obuyisera ate tusobole okujja okukola ebindi. Ekisooka tulikwenda okuteera eiroboozi lyaife nga twemerera walala n'ekibiina kyaife ekya National Unity Platform mu lutalo olw'okulwanisa obuguguze mu Uganda, era tulikwenda okutegeeza abakulu abali mu buyinza abali mu control ya resources da Uganda okubategeeza nti lutalo olw'okulwanisa obuli obw'enguzi mu Uganda ekibiina kyaife ng'ekyo kibugemyemu tulinakyo mu mbeera efaanuse n'eyo naddala mu Parliament. Era wano we tulikwenda okutuukiza ekigambo kyaife ekikoba nti ensonga Honorable Ssenyonyi deyata ku mmeeza ed'okuta kuninga Spiika wa Uganda airemu ebibuuzo ebikakali ebigema ku nsaasaanya y'essente y'omwewo w'omusolo. Tuli kusaba Honorable Anita Spiika currently aleme kuva ku nsonga edo alumukire mu nsonga edindi. Twamubwene nga ali kulumukira mu nsonga ed'ebisiyaga, twamubwene nga ali kulumukira mu nsonga da Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga gwatayirana mu bigere kubanga office ye yajjira mu bigere yali Jacob Olanya nga Kadaga agiviiremu. So omukyala Anita tugenda omutegeeza nti bana Uganda okusingira yala abasoga amaiso gaife mazibule bulungi era buti tuyidde ekiri kujja mu maiso. Tulikwenda osigale ku nsonga edengeri gy'osaasaanyamu essente y'omweyo w'omusolo. Tulikwenda olumukire ku nsonga bw'ate ofiisi gye wayiramu abaagirimu ezira kye baakola. Ng'oli ezira kye baakola ng'oli tibajagaanawo era ng'oliiza kye baakolawo wazira waire akatebe mukola ki omukutyama ke wandyagaine mu ofiisi eyo. So mu mbeera efaanuse neyo tulikwenda ogayita eiroboozi lyaife kubasoga abandi n'okubategeeza nti wano mu Kamuli nimbusoka okutwaliza awala tetujja kuyigiriza omukyala Anita
okutyobola abamu ku ba elders mu Busoga wano nga yeyambisa omukisa olw'okubanga ndi Spiika aliwo mu kiseera kye. Omukyala Rebecca alitwala Kadaga ife tumuwa ekitiibwa kye nga one of the elders abeebuzibwaku mu Busoga wano. Ife tetulina bakibiina ki, but tituli kwenda olutalo olw'obuli obw'enguzi lubulire awo. Rebecca alitwala Kadaga, Anita Amonge, ani yali Spiika, ani yayiramu. Anita Amonge tova mu line, kyetuli kusaba tova mu line. Ebigambo byayogeire ng'oli ewaimwe Bukeddi twabiwulire, ebigambo byayogeire ng'oli eBuyende twabiwulire. Ebigambo ebyo bikontana ne moral values edda Busoga wano. Ozira moral authority kukwitisayizinga mukulembeze mu Busoga wano as if you oli malayika. Okulembera district y'abantu abaavu eno abazira waire olw'ataano niwo wakasooka okuzimba y'ennumba eri oti wooteri wakozesa expense ey'omwi w'omusolo. Ife aboyo ab'omusolo watuzimba mu ennumba enene ino e Bukeddi kumpi ennumba ya $3 million edo billioni 10 ndala eda Uganda. Edo sente embitirivu ino disobola okulakulanya abantu bawa ab'e Bukeddi. Bw'otuuka e Bukeddi abantu baavu, bw'otuuka e Bukeddi abantu balya makoola, bw'otuuka e Bukeddi abantu balya ennumba eyo mawulire gabaleetaku nga balya n'amage, olikitegeera. But currently beeyongera mu obwavu. Tituli kwenda ove mu Bukeddi wolemererwa okulaakulanya abantu oyo otandika okusaatuka mu Busoga wano nga tuli kubona as national unity platform as Busoga titujja kuyikiriza bino tubikala ebyabufuzi bya kibiina mu kibiina gundi no. Ife abawangalira mu Busoga eno, ife abawangalira mu byalo muno twidi kyekitegeeza omuntu okujja e Kampala n'akola impact mu byobufuzi bya Uganda nga Rebecca byali impact gyali akoze ki atayirewo. So wosinzire Buyende mu district yafuuka district era nga Rebecca ni Spiika n'ofuumulire ebigambo olw'okubanga Anita olw'okubanga Magogo yakola ki mwine enkolagana ni Magogo ey'omukwano mwakola obufumbo tetwidde ani yabayiza mwine ani yakola ki mwine kubanga tulowoleza yana nti niwo wabayiza. Tetujja kuyikiriza kutyoboola bakulembeze mu Busoga wano, ekyo kijja kusoboka. Era ndiko n'okutegeeza nti jja mu maiso ngoyiramu ebibuuzo ebiri kubuuzibwa mu Parliament ebyobugubuze. Ebibuuzo ebyo nga byeyongera ku bibuuzo binabuuza Anita Amonge oyo mu 2023 mwidukira bulungi angemenga. Anita Amonge twakwa identifyinga ng'omugubuze by 2021 mu November. Nawandiika ekiwandiiko ekirimu ensonga 14 twalitwalewa igigi mu 2023 mu kifo igigi ekyokunonerezaaku basobola busomole mawulire babakobera ani yakoze nga whistleblower era wagemagana ne CMI mwangema nibalanga abandi mu kibuga e Kampala na Butinkaniga biwundu. Ensonga tetwaleeta mu 2023 na Butindi kayemereirewo deyongera kubweyongere. So guma osigale mu line oyiremu ebibuuzo ebyobugubuzi. Lekera okuwalampa abakulembeze mu Busoga. Era kino ndikyogera ng'omusoga wane Kamuli. Tetujja kuyikiriza Anita Amonge kwidda kusaatuukira mu Busoga wano. Wekinaba kyetaaga kujja Buyende tudda kujja lutuusa obubaka. Wekinaba kyetaaga kuta makanda buli awali entry y'Ebusoga nga oli kujeteeso wetaaga helicopter kyona tudda kikola because he was impact gyokoze mu Busoga wano. Anita Amonge azira impact gyakoze mu Busoga wano compared bakulembeza abaki abandi batwidde nga tubanabe. So tulisinzira ano nga tulitegeeza ti ensonga tejja kuyikirizibwa tusigale nga tudogebwa wano olw'okubanga omukazi yakyusa ki yali mwirugavu yafuuka omuzungu nga tulowooza nti alikwogera ng'omuzungu. Abantu b'omu Africa tutyaina omuntu omweru tulowooza nti byayogera byaki byamagezi. Anita Amonge tukwidi mukalade entuufu
waliyo kalifuna sente era biwali oyogera ne wali ofana tubidi bulungi nabuti bwafuna sente none niwe miula era wona byogera ne byokola tubidi bulungi tujja kuikiriza kubalatira ensonga dawa. Ensonga ey'okubiri mube ku standby saa yona yona kudakuba twaniriza omukulembeze tusobole okumwetolooza ekyalo ate alamuse ku bataka be. N'olw'ensonga eyo bwe tubeeta okuba inonola bwe binaatambula tuli basaba mwidde era tuli kutegeeza abantu baife abagizi b'ekibiina kya National Unity Platform bwe muli kwenda okumana ekiri kujja mu maaso yona yona ye muli mwidde ku ofiisi wano tusobole okubakobera ekiri kujja mu maaso ku nsonga da NUP. Ebisigaire obira byonna tudabi managing ebina ababidye but as of today tuli kweteekateeka okwaniriza president ate era tugwaise n'erobozi lyaife okuvumirira Anita Amonge era tujja kuteekateeka activity nga tumakinga okuva ku ofiisi wano eda NUP ife bene ne banaife abandi abazira wano nga tutambula okutwalayo okwemulugunya kwaife ku kitebe kyaife ku lubiri lwaife wane wakyabazinga ku nsonga ya Anita Amonge. Tujja kubeeta wano abamawulire mutuwerekereku tumakinge nga tutwala petition yaife mu lubiri lwaife ewakyabazinga nga tulaga obutali bumativu bwaife eri omukyala Anita Amonge okuvanga eyo yaviire yona yona okwida wano okudolonga abakulembeze baife. N'olw'ensonga eyo ebizibu ebibere mu bibiina eby'ebyobufuzi ebindi tibisobola kubanga byakoma eyo bikasobola bulungi ino n'okwida mu NUP kubanga kyona kibiina kya byabufuzi ate kikolera wansi wa General Yoweri Kaguta Museveni nga naakaali neyasuulabire. So okusoomozebwa okwokubaawo n'okusika omuguwa ife abandi tukuexpectinga kubanga Mwai Museveni tuidye engeri gyakola ki gyazaanamu empikidde azaana divide and rule azaana dirty trick approach nti asuula akantu awo mwakabuukira mwagirako ako kumbe buli mu mpikidde. So okusoomozebwa okwo ku transition era tulowooza nti tuidda kubitamu era ekibiina kire ku layini kisigale nga kitambula bulungi. Titusobola kutambula butambule nga tuzira kusoomozebwa, ekyo tikiba kibiina. Amaina nize Kavuma Badirudi, chairman wa municipality mu kibiina kyaife kya NUP ekikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Zeno okwongera ku maloboozi agaliwo aga leader waife wano mu Kamuli w'ekitiibwa General Moses zena nfunyirira nakituyire banange abatasobwere kuba wano ku nsonga ya mukyala Anita Amonge okuvaayo n'aniinirira mukaire waife Mama Kadaga. Nze olwaleero nina kye nasoma kiri bwa kirala tezira mukyala yevulungula mu bizigo nolowooza nti eriyo kyayidde okuleeta ekirungi. Kayisa omuntu n'obanga oviire mu kumatira ekyo Katonda kye yakutonda nakyo obutonde bwo n'obanga tomatiire nabwo kiba kitegeeza nti ni mu bantu bayino ezira kyojja kubanga omatira nakyo. Omukaire gwavumirira disitulikiti eri Mwiba neyaje n'omukuba agitondawo oba oliawo singa ti Kadaga singa iba azira bukulembeze mu disitulikiti eyo singa abuzira era nkuli oba ali wati tuidiye teyandibaire olw'okuba nti Mama Kadaga neyavaako okuba nti Buyende yetongola ebe disitulikiti eweire ensonga lwaki olwaleero iba alina obukulembeze mu kitundu ekyo gyeyegazaanyiza okuba nti afuumulirayo ebigambo. Ffe ng'abasooka tetujja kukozaganya n'ensonga eyo era nze ku lwa National Unity Platform za akulembera ekibuga kino ka municipality njakunga bannange tube nga tutaawo embeera yona yona Anite waneeno Kamuli atandika okyusa oluguudo lw'aba akozese ng'agololewa iba ebuyende oba abagemye kulaati kuyiganga asobola okupanuwa sayidi eyo yaba ng'agololewe ewaiba
ya atuuka bulungi ino ng'ezira mukobyeku ayi wanene Kamuli titujja kuyikiriza mukazi kuba ng'alemererwa okukulankulanya abantu abeewuwe ayide wano ati oboole Kadaga ebintu byakolereire ekiseera ekinene ino mukazi oyo alwaine ibbanga inene ng'alwanirira Busoga n'ebintu bya Busoga bingi ino kibye tumuboneireku ng'abikola olutindo lwaife wano lwali lugiire twali tubonaabona okutambula awo okujja e Kampala nga tosoboire kumalayo eno gyali wasala Kigyeri aye ibbanga lyekimala nga liri kule oli ku time oyenda otera otuuka e Kampala butuufu kijja okuyira okukunona ng'obwire bukugiireko aye maama alitwala Kadaga n'omu eyakuba emeeza yakuba ati kisoboka luno olutindo luteekwa okubaawo olwaleero tuvugirawo eddakiika 2 okuva e Kamuli wano okutuuka e Kampala niwe bw'ova Kampala okuyira eno era essaawa dibagwa 2 donka oba otuuse wano e Kamuli Busoga tuyida musonyiga aye bw'aba tiyeetonze aida kwagaana abalema batalisobola aniina ku muluguudo ng'alirowooza eryebuyende kubanga tulyekulula mu luguudo beebuuza nti kairi bano babeire ki kubanga tuidyena kudde dasalimbira ku ebigere okujja ebuyende obwiba so bw'avaayo niyeetonda tujyamusonyiga aye nga tiyeetonze tulina obuniivu bw'amaanyi tosobola aziriza wano toliza Kyabazinga toliza Kadaga ebusoga gano kubanga ife tuidye okwida kwa Kyabazinga yali Kadaga byona byali mwentalo kyova mukama ife akobye nti obwa Kyabazinga bya bufuzi mwalimu ebyobufuzi by'amaanyi ino metube niise ifoyo so tujyamukolaku obulabe bw'amaanyi singa abatiyeetonze okuvumirira Retona level among ebigambo yakozesa ebuyende tutukwenda obiiremu iwe singa olumirirwa tiwantwaire sente dami wa musolo kujja muloje e Kenya emitwa obukaire bwetuwulira obukaire olukaaga okujja okulya n'ibalo e Kenya mu wiki munaku bwaine donka timusasali obukaire olukaaga nga buli wa muloje Kenya iwe singa olumirirwa sente dali bedimala okuzimba buyende n'okusiba Kamuli osasaaniza sente ningi ino bukyonina mu bukulembeze bwa Spiika Parliament ndiwo kasinze kudwibude sente dami wa musolo wandibaire sente edo singo inachotulazeeko ebuyende nti okikoze oba ebukedeya twandibe tukuikiririza muntu byoli kwa bituufu ayi niwo sinze kukola na sente dami wa musolo mujja mwali ani balo sente daifwe e Kenya edesene demukoze isa dimalo okuzimba buyende nibukedeya so amongo tukuvumirira necho kufumira yena kwa mkobe kunjaka azira kyako bandi tamuzale Simon ofisi eno basinga ko tatu muzeyi Simon bakuba byemboine kuna ebingi wabulanga tukali mu babulamigo na mutegekera amabaye nze ndikwenda bwa kunenya eyakuza mu akyaloyo obe yamulera yalize yetegereza bulungi yamulera waba asoka nenye majamba newe kale nebyo yensabe muri musabati kuni musaba asoka afukamire atwetondere ekyokubira aje yegayira abamukuza abanenye ati bana mwankuza bubi mwankuzanga mwanderera mu ngozi mfu ayireyo kabeka singe bamutendeke buyaka mayireyo yesimbegere bukedeya aye navuyeyo kubanga badamu batwidamu kubaze na ndageme ibale to eyedere ni mukube kukuwe namuka aye ngudo avuga emotoka aba niridika nemotoka mbi tilivino yalifumula atufumulira envuvi atubita emotoka erumuka speed ayenga teta kubyo wereka konko engude rudakolebwa ku mulembe gwa Kadaga ediye buyindi singa abatiyerabire ajira okwenda okwijukira n'okwenda okwidewo okuba nti ibaawe yesimba ebuyende okumu ekifo kyalina nga Kadaga amaze otegeezaayo n'ababiyende byayemerere munakoba ati Kadaga eza kyakolere buyende abandi bamusaasire ngotwaire ku bino ebitoto ebindi ebyavire no Kamuli n'ebyo n'ebigamunga byamutwaire aye abantu ababiyende bali Kadaga ko Kadaga afulumawa buyende tusobola kunkoba oti Kadaga original Kadaga afuluma buyende tusobola kunkoba oti asobola okuba eno nga aide abere balifaana lumbula tujje tumulope kuba ali kumalirira ina abakulembeze tuboyina abantu bangi abaida mu ntebe eyo wa Spiika ayi kati bavumirira bavireku ekyo kifaananyi kiba kibiini so ife twidde omukaire byatukoleire twidde n'ebuyende gye yayemereire n'ayatika ebigambo bye nti yava ku Busoga abo ab'ebuyende ni Kamuli wazirandawo okuba otyo tiwazira kyakoleire ba buyende nga ate NUP yagiwa district inamo so n'olw'ensonga eyo ndikwenda okutegeeza abaana Kamuli mwena nti tulobe kuba bayikaikamu ku bigambo bya Anita bye yafuumuire ng'alifumuulira Kadaga
tulikwenda atuwe ensansanya eno diversion alikola diversion ensansanya yesente dasansanya kyetulikwenda okutegera mwebale kutawo emikuwa jiraba ndakutawo amabale wanatuma amabale ndakutawo endekere mulemiso kuje buyende bwebasengeri abakulembeze ababaire kuwazakulankulana gye baleese tebagikoze busogaye balabira buyende nga kiba kitaire eyo ekyo tukivumirira olw'ensonga buyende naka disitulikiti akakava ku Kamuli so lwidaagerenganya nkulankulana ya Kamuli ogikompa yalinga ku buyende disitulikiti yakamala eibanga etontono so tulabula nisekulabula owekitiibwa Spiika wa Palamenti ya Uganda Amongo nti abakulembeze abaaliwo bakoze kinene ine ebusoga wano so abaveeku akola ebibye ategere waibwe ewe bekukedeya yajja yayogerera ebigambo ebyo naye ife abakulembeze aba wano ekamuli ngaba Kadaga ife tubaidi mu mugaso atukolera ebingi ino abangi bibona ng'olutindo lwetuyita kukola Kampala ebintu bingi ng'ebyo ngobinasani omukulembeze mu NUP nga mobilizer andikwenda okutegeeza baganda bange bona afumwire ebigambo nti baganda bange mutegere ekintu kirakyo nga kiti right honorable Anita Amongo ndiko nategere ekintu kirala ndi Kadaga wantagemebwako era nga ayindoka kasanga tagemebwako aide bwabwide mukalulu alaga amani liyesimbira Kamuli wano mutu mulagire kubuki bwererwa banga wa amani no nga kasanga yafuka nti musoga nga bwe yabayiro omusada kuba okubayiro omusada tikikufula kuba musoga kuba okulirana omulangira tikikufula kuba kyabazinga so Anita Amongo banga lwa amani no tukwende dwesimbire bwa Kamuli wano oba buyende yene tukulage kwa amani agabasoga titusobola kuyikiriza kwesembereza ko ya damage kuba omusada level isobola okidwa okusenga obusenge mema noza niwe oda kufuka omusoga tujja kubikiriza era ndiko ndo bakobera nga ndikuva ku kamera nti Anita Amongo okwira mu kwide buyende okwogera ebigambo ebyo oba Kamuli wano tajja kufuluma Kamuli atajja kufuluma buyende alisigale nga mulambo biba muize bukede yabajiba muziki tujja kuyiwa omusayi buli mumbera kusongera gema Kadaga kusongera gema kubusoga tujja kukiza dizaniramu tujja kuikiza muntu ajja kuidawo tyobola busoga yamani yabigirwa ya mugema ya mutata ko bide bitategereka tujja kuikiriza kwira mu kumanya bakulembeze baife mbende ino